Nkwaniriza nnyo ku All Channel Media gwe wenna andaba omupya n'omukadde mbeebaza gye mutuusizaako engalo Mukama yeebazibwe abasobozesezza ate na subscribinga I request you do n'akadde ako okakooneko buli wenateekangayo vidiyo osobole okutuukako. Tandise n'omukulu SB4 wamu n'amafiina mu nsonga zino ez'omukyala yalibwako ssente ze n'atandika n'okusula ku mbalaza naye nga yagenda ayite mu butiti bw'omusana ayite mu butiti obw'empewo asobole okutuusa famire ku kirungi. Byonna we twogerera bimaze okuggwa, ebitanda nga biguliddwa, Maama Fiina bambi weebale, ekyokulya kiguliddwa. SB4 temujjanga okwo omutima guno ogw'okuyamba n'ogw'okusapootinga abaana bonna abeera batuusiddwako obuzibu nga bakomyewo e Uganda. Omukyala ye Don Asia bw'ati bw'akikoze. Atandikidde bwe yakoma ng'abaweema nga buli kimu kyonna ky'ayagadde akikoze. Lwaki asambaze ebibadde byogerwa ku nsonga ze ez'okudda wano n'atuukira mu kkomera era ng'abaali bamulinze ku kisaawe tebaamulabako. Omukulu Calvin Kayanja yavayo n'atugamba nti yes yakomawo naye yatuukira amabega w'emitayimbwa ku lw'ebyo byonna bivunaanyibwa ng'agamba yeeyisanga bubi buli kimu. Eky'okutolosa abaana tekyali kikolwa kirungi. Ye Don Asia agamba kyekyali ekikolwa ekisingayo kubanga yali alumirirwa mwoyo gwa ggwanga abaana ng'abayamba abaali bagudde mu buzibu kubanga kampuni zaali tasobola bawuliriza ye n'asalawo abawulirize. Byonna ebadde byogera Calvin Kayanja essaawa eno tetukyabikonsidalinga kubanga omukyala Don Asia tasobola kubeera amabega wa mitayimbwa n'ovayo n'okola live n'akanyiriro kano nga bw'ali. Bannange mumwerabireko mu butuufu. Right awo nga tovuddewo tugenze omukulu Besigye n'omukulu Bobi Wine mu kino ekintu eby'okwegatta nti bakole ekibiina kimu basobole okuwangula Museveni. Omukulu Tamale Mirundi avuddeyo n'abuuza ddala okwegatta y'ensonga oba kyandibadde nti Museveni lwaki atuwangula. Atuwadde example nti abaavu n'ebeegatta 100 tebasobola kuwangula hamu. Mulowooza bano banaawangula? Yaati bw'akyogedde. Mwebale nnyo okumpuliriza. Bambi subscribe if you haven't. Thank you.